Saabalabizi w'ekkanisa ya Uganda yawumula Dr. Livingstone Mpalanyi Nkoyo n'ekibiina ky'abadde nakyo basookedde nakasero ku kanisa All Saints ng'okusaba kukulembeddwamu Robi Muhumuza. Ono abadde abulira asiba Abakristaayo okwenyereza mu kusinza Katonda saako n'okumutegeera era n'avumirira abantu abasoma Bayibuli ekifuulannenge ne babuzaabuza bannaabwe. Oluvannyuma Nkoyo yaseemye Abakristaayo bonna balina kye bakoze mu kuzimba Mataazi Museum Namugongo era n'abasaba okwongera okuwaayo okulaba ng'omulimu guno gumalirizibwa nga tewabulayo bumbi buna mu obukadde 8. I want to thank you for those who have contributed funds for this. We would like to say now we have come to tell you we are planning a grand fundraising. Mu kutuuka ku Church of the Resurrection Bugolobi nayo bakuŋŋaanyiza ssente ngeno bakulidde omulabizi yawumula ow'emikono eri ya Polizina naye wetuukidde nga bakyagenda mu maaso n'okusonda. Tusembeza ekkanisa St. Stephen Kitala Katenga wanasusse n'okusaba okulembeddwa omulabizi yawumula Dr. George Sennabulya. Ono akubiriza Abakristaayo okusobola okuwangayo ku mulimu guno kubanga Katonda ayagala omuntu awaayo. Sennabulya wasabidde abantu okubeeranga n'emisango kw'otadde n'okukuumanga obudde era weebaliza Ezekiel Lujja Lwasa akulemeddemu omulimu guno ogw'okusonda ssente ez'okuddaabiriza museum. Empisa okukuuma obudde n'okutya Katonda kubanga okutya Mukama amagezi galina njagala okubakebera olwa disipulini ekyo kyokka mukyekulyeko mugalo disipulini. Ono Lujja Lwasa azze n'atandika okutegeeza abantu lwaki basonda ssente ez'okuddaabiriza museum Namugongo. Kati omulimu gugenze mu maaso era gusiimibwa. Ekizimbe kifaanananga bwe kino tekinnabako. Twetaaga 4.8 billion shillings to finish that whole cycle. Obwedda buli awaayo ssente ng'aweebwa ekintu ky'ayagala. Isi Mansubuga ne batuusa abwe bakisakidde guli ino ku lwa Bukedde TV.